Mu kaweefube w'okunyweza ebyokwerinda by'eggwanga ejja UPDF lyakutandika okuwandiisa abagenda okulyegattako. Enteekateeka eno yakutandika nga lumu okutuuka nga 14 Ogw'omusanvu. Abaagala okuyingira amagye bajja kwetaagibwa okujja n'ebbaluwa ezibasemba okuva mu LC esooka, LC eyokubiri ne SC eyokusatu nga ziteekeddwako omukono oba ekinkumu ssentebe w'akakiiko ako kenjogeddeko waggulu. Bano bakuwandiisibwa okuva mu bitundu gye baazaalibwa nga buli disitulikiti eweereddwa muwendo gw'erina okuwandiisa. On the 1st of July, Team 2 will establish a center at Kololo Airstrip, and on that day they will interview Kampala Central and Makindye divisions. Tujja kuwandiika abantu mu district za Uganda 135 n'ebibuga 11. Waliwo obukwakulizo obuteereddwawo eri abo bonna abaagala okuyingira UPDF. Banga oli mutuuze wa Uganda ng'omwana enzaalwa ng'olina ekitambulisho oba endangamuntu original etali njokeseemu, oteeka kuba nga obulamu bwo oba omubiri gwo gusobola. Okusinziira ku UPDF obuyivu nabwo tebujja kusuulibwa mu gguluka. Okusoma siniya yakuna, ate tusaba nga wayita okubala n'Olungereza muli buyita Oluzungu. Omwogezi wa UPDF Brigadier General Felix Kulaije agamba kino kigendereddwamu kunyweza byakwerinda. Buli mwaka tuwandiika amagye. Enjawulo ku luno nti luli twawandiika gye kuuma byalo LDP. Ku luno tuwandiika gagenda kuyingira UPDF direct. Abalwanyi Kulaije ategeezezza nga bagenda okweyambisa abakulembeze b'ebyalo mu kusunsula abeetaaga okuyingira amagye. Tegala abatuuze bafengayo nti bwe tufuna omukisa nga guno gw'okuwandiika ate abaana aweereza eggwanga mu uniform, abatuuze bafeeyo ani gwe baweerezza. Gwe LC chairman ateeka omukono ku bbaluwa, obe nga ddala omuntu gw'oteereddeko omukono yoyo asaanidde okukwata emmundu akukuume, so asaana agikozesa ate okutulugunya oba okubba. Okusinziira ku UPDF abavubuka abawera ddala 9,627 be basuubirwa okwegatta ku ggye ly'eggwanga.